Nkwaniriza ku CBS FM UG official channel yaffe amanya MC Shita Queen of the Mic tali ya kibuga Kyengera muchala Hajj wanji mama mbasana omujayo mu gallery olaba nkasana mbyanjayo omujayo mu gallery naye abajokezi obatya tolina batya banange ne kati kono kambabulire sibatya oshegera abajokezi chovola lero mize piringa mbe kijja kama mbaya ni mbaya kati kubeho nyago bategeza nzenze ko mwana yasalawo kubera nga ngitali ya kibuga Kyengera naye banaye wiki wedde bananga bana be Kyengera sikate banzije mu omumiro bwe bati rachi akagambo the light of Kyengera. I'm the light of Kyengera. So abana abajokezi tebacha nebambyo bachikirira bulungi kubanga eddobozi liwulirwa kuyita mu Uganda yonna wona abadde batakimanyi nti Kyengera kiri mu Uganda. Yes, badde tebamanyi nenje nga bategeza Kyengera okwata Masaka Road omwana yayimbyeko abana bebudde abana sina benda tabula ebinyanya bale no njagala nga sinagenda wana kweyanjule njagala kusoko kulisa olugambo olunsi wa mwana muwala Jenini na Mukasa otuzidde kumpe omukwano nga kulujja abagambi neddanze mbalese kulujja anaki olaba na Mukasa ovudde kulujja baby jangu nango ntwale ate yaba kutwala baby wange hajwa mbadde manyi baby Jenini omulabi waffe omulungi amanya nzema mona kubura era nga nkwaniriza ku CBS FM UG nkwate na subscribe nga simanyi kikyoliko nawe aliko lekayo ka comment kubanga omulamwa gwa leero Shita agenda gutwanjulira Marini bali bakwedeko surprise of course tewafira akombwa Nedda banazo reza rewa gomba Marini racha ensanyi zina abaana ab'obuwala balowooza abasajja balina bakola surprises ebbeeyi abana abawala bena kuzino begomba nnyo Shita begomba TikTok is the problem begomba ayino ndibamayimbo ebyo TikTok ezo surprise mulaba baba balanga Shita hotel yamanye so gamba bana emudde mutulangire hotel yaffe ne bayita decorator naja natekamu balunyo obulengejja obwakayaka okitegeera nga just kalango kati bambigwe bana obulamu bwa TikTok obubalimba abantu ba faking obulamu abantu baba mu bulango bonolowooza bya ddala TikTok anagenda mu hotel ne bamwe ekitanda bwaguuga bana yo golukiraba n'otunda ebyomungi byonna bimalemu ogula ekitanda okitegeera naye ng'obambi olusi kya hotel kati bambi okwegomba kuneeno kuleetedde abawala abamu okulowooza mbunoki abaami bambi mugenda kubbisa abaami bo bamunaye olwa TikTok ne balowooza no wanga alina binkolera watabikolera nja kuno Shita abaana bano baba obuwala soko simbewa kati omayize ni munnamawulire birthday yange yali ya mwezi guwedde naye we najja mukwano mu studio zaffe za CBS Chabasa mu office benkola nabo kumanya nga bati muli bazibu nnyo abantu banga manesa prizes natadde mu abo mulere sente bikoze bita bategeza nasomoka rera natako sekubaluseke omwana w'abandi gwe nalonda mbanji omubwazi 1 in a million mbuneko ya cake bana abanati banjagaliza na producer weno show neko ya cake nifuna abemikal I got the gata, I got the nyash. Your nyash is nyasho. Should I turn? Your nyash is nyasholing. Oshegera. Well, how about you nyonyola abana bakola chi bakola bula. Begomba. Ekira Shita. Abana bambakera obufumbo. Shita omwana myaka 18, myaka 2, tanalaba nsi. Nayingira obufumbo. Kati munaye walaba balinga babakoyera zi surprise ngagamba bannange gwa mutima gumuluma okukakana nga afunyeyo bani sugar daddy uko sikwegomba Shita waba afuna munno nga bukyali guma naye akola ekijja mu busobozi bwe mulekerawo okwegomba mwaganyo babakolera ebintu by'ebbeeyi nga mwete musobola akola ki kuzimba abasajja bamwe babibakolere oshimanyi Maureen waliwo omuntu agenda alimu ku video yange n'agamba ne mmwe abasajja abategeera mu bajjawa okitegeera because my husband yali abikoze omwana w'abandi kati bambi omwana agamba abasajja abategeera mukola ki mu bajjawa kati oyo omuwala oba si kinaki
ayinza okuba nga mukwano yatuke wakayo n'asooka n'akanda omusajja mbyagala bino mbyagala naye gumiikiriza tobuukira muwala wa mulangira waabuukidde omusajja wo muzimbe for us we do build guys naye mukwano nkuzimba naye woobikolera nja kuzimbulula ati mera ntonnemu amagezi gange mwabasajja mwe abatulaba mu bavubuka mmwe abatulaba ku CBS FMUG njagala ne Karen kana akantu akasalemu omukyala yenna ng'omufunye oba girlfriend wo n'akuzimba yakusanga weebaka wansi nakya ku makya nemufuna ekitanda imagine emyaka gyaffe n'afuna idea aba mitugule ettaka tukole ki n'agumiikiriza mu mbeerayo at the end of it all notandika okukola ebintu by'ekisirusiru ebyo mukwano njagala bategeeza abawala bannange omusajja watandika obikola muzimbulule kubanga gaali magezi go kakanguka memory ni singa sigali magezi ge yali wadde ekitanda akifuna mu abasajja mwe muli lost sheep yes these are lost sheep not sheep but you are lost sheep muli ndiga zaabula kati fe abalina obbabulula ntwenyi respect amazem omukyalo omwagenda nayoga ate gwesingira ddala okwagala senga waffe omubwati mukyala Stabwa Natolo yatugamba abasajja sheep ndiga banayo kubye ku mutwe shito manyi endiga ziwoteko emitwe nelega ziraba gye ziraga endiga wekotoka mutwe tolowooza muno teraba gyeraga naate shita waliwo abasajja nga sindiga nga mbuzi omanye endiga omulabirizi waayo omulunzi waayo agikulembera bukulembezi negoberera naye embuzi basikansike kati waliyo abasajja nga mbuzi ate ennume ng'esobola n'okusula ekigongo ogisika kati baana bawalamu abaagala ebintu ebyebbeeyi ate abamu badeetinga ne bashuga daddies because balina ssente zaabwe nolowooza bashuga daddies be bagenda obikola ate shuga daddy by the way waabikola oba toyagala alabikire mu kamera naye nga baza oteekayo ebintu ebiri expensive oba toyagala alabire kubanga abeera akuswaza morin you can't date your dad nolowooza ogenda kujja ne mu kamera like seriously waliwo abatambula nabo nga ayagala kwefuula dota kyokka nga ate sugar daddy ayagala ye kulaga nti yono wange gwe nalonda mubanje jjukira shita waliwo enkwata daddy oja tasobola kukwatamu okitegeera kati munaye mutuuka mu kifo ekyebbeeyo oyagala kwefuula kawala kato oyagala kwefuula dota we kyokka nga yajja walebezo n'abawala abalala kyenjagala obagamba balekerawo okwegomba wakyogeddeko point okwegomba ne competition iyi morini bawa mugwide kare agize gundi proposal babadde ku mazzi baby by force oba nti ati nafuna yawe kintu nze akinkolere naye ng'omuntu omwagala waliwo abafolinga because of the properties olina agamba ono kyali ajja binkolera leka mwagale naye nga tomwagala naye ng'omwagalako bibye banaye mwagala abantu nga mubaagala temuddamu kwagala abantu because of their things okitegeera people are tired kyobola abawala bakyabatta nnyo competition is the biggest problem ate naye kirala banaye baana abawala muyiga okukola mwekolere ebintu byoweegomba ojja bifuna by the way abasajja b'ennaku zino oba abavubuka baagala abantu abo babagattako si baddeawo bali lost mbuzi tebakyabaagala mu embuzi baagala abantu nga bamanyi okukola yes byoyagala ebyo byonna byonna ajja bikola so long as your upstairs is sober class ekyashita kankubulireko kinene kife abaana abawala abamu beeraga banyumirwa nnyo ebintu by'okweraga munange yava mu kyalo yalekayo batimoseewo bateeteyo ayagala balage nti munange bannakakande yalekeeyo ayagala balage nti bannaye obulamu mu kibuga butambula so nga yeeraga ngagamba nja kufuna ekisajja nenabasikyagala kyova amutomera newe nabasikyagala naye kinkolere bineeno mukwana agenda abikolera naye kasitamala okumalamu supu then you remain with the salt okitegeera and remain with the start. Okay, katugendeko mulanga babakama ffe okyali ku program The Maiden Girls tukomao esimegeze kakali genzeeko mukulikeyo mulanga babakama baffe okyali ku program The Maiden Girls njagala okujjukiza nti mukwano osobola otusanga ku YouTube channel ya CBS, Facebook, Instagram, Twitter, banaye ne TikTok. Ate TikTok neba mwabajja ku TikTok mutulayikinga naye mutuvuma bannange abawala abato embeerera
Mutuvumye. Nera, why do you abuse? Like seriously? Bale mu liking and commenting positively. Tubegayiridde bambi if you want our videos to trend, comment positively. Never commenting negatively. Fe twasomoka reda. Banna. Ne wali munna. Nze nga nyina omutima omunafu. Ne wali munnako kyennabingawo. Manage. Morini, my program ya Feather Made Girls mulimu akanyumero ka fashion ne entertainment. Katona korali njala tugende mu entertainment. Walabye kyade ku Betose. Wabalaba abaana. Bane mama Amalu kyona kyokozesa alhamdulillah. Mukwano doctor takuyisizza bubi. Mama Amalu wamulaba. She's turning sweet 16. Yes, from sweet your baby. Mwabawa ukagundi ka chemical reaction akabeerawe oba mulave ombiri gwo guba gufulumya oba cells empya nja kinoonyerezaako naye omuntu yenna ali mulave kyovola banyirira oso kita osobola bomwala nga abadde ku lujja nga aluddeko naye nafumbirwa we bat nga ne waba talina appetite anyirira wobera mulave obusimu bw'omubiri bwonna cells empya bweggula. Senga nkuwulidde banaye jagala banaye kyali ku B2C banaye abawa abayimbi bayimba kwa Karina Tongo kwa Rema Namakula banaye abana bayimba naye ozo omuntu B2C yasinga okumperformingira obulungi though the sound was fake the sound wasn't good at all. Yes, sound bambi ya bulamu naye omuntu yasinga okunyimbira ye Bobby Rush banaye I know yagenda nayimbira Rema nasoka nabagamba because you told me that my nurse is not nyashing, let me show you lina akubamu mwana goro kebalaga walwa kabina kebalaga okalaba bakakubako nane kadigida we kati bakambala ne bakakuba ne kadigida walwe yagamba nga tuli kalaba Rema kayambala imbu neba ne mogedde ebintu bya mukyala Hamza but for us tetubimanyi ko tetunako obukakafu as CBS. Yes, imbu nekirala ekyali ku show ekyasinga okunyumira bane those guys they do design themselves bane bad design mukwano waisono zina kubiro barairumu omusajja gwe bayita Mr. Linava yona soka natutera omukyala we ku status ku Women's Day bane omukazi yamujja mugundi mu gallery bino betulina twejjeyo omukazi musajja watu yagamaze welcome mujje mu gallery mukwano na mujje mu gallery na mushinga happy Mother's Day kana kantu wakalaba mbo omusajja mukube California ofune simu ye okoleka video we posting otherwise saso akujayo mu gallery atako kanyumira aina mwa batali ku profile z'abababo nga toli ku profile y'omusajja tolina bisumuzo bya nyumba y'omusajja mukwano yokola kinaye ogumira kuki mukwano omusajja akoga ino kutaka ku DP esumuzo ino kubeera nabyo access zonna ne mulekerawo okwesiba kuba atabani bafalaawo bannange tukomeredde nnyo njaga tukomekereze neno story ya gundi omanyi wali omukyala ali naye munamawulire baithe bamwanjudde Sanyu Robin amweruka bade yalumiza buli kawawa abula baby wabinkoledde Sanyu Robin amweruka yanyumye black as beauty. She looked classy and nice. Ne gundi ne Maria's Bridals ne bamujje kulujja bane for the first time okulaba omugole wayingirira nga wali so nice and clear. 2025 tukope nze ndo bagenda kumpasa 2030 yes kati tuli piling abe tunakola buli mwaka tukopa ya akantu kamu oshegera tukopa we are copying Allah alhamdulillah njaga tugende ko mu fashion ona korale bana mu fashion ngabe muondaba if producer atko date masinga atunuza mu camera ona korale abanyambaza bamita hase fashions asange wali echenga nabaza bana omuchala design nze bana omuchala ndabisiza bulungi burempita bangamba yes tali echuga chengera chatali echuga chengera bana producer yakoze tima nengenda bachira yakafana nyimwe munire video fulumene yakafana kagenda fuluma ali ku TikTok yange search mwala wa mulangi ogenda kubanga ondaba bulungi hane ateba na yatendiruno banange ndiruno kitufu kyoyogedde obera mu love togambwa akotosonga mutogabe to abulamu ida bakuchaye balyoka ulize ebintu bye bakuwabula bayina omuntu ali mu love tebamuwabula temugamba ko tebamusonga
yes nelinda bakukyawe ojja taliko owuliza advice z'abantu yes gwe moni nalalabyeko omuntu abeera mu love tebamuwabula tebamugambako tebamukansolinga tebalina tebamugamba naye bamala omukyawa ajja wuliza advice zammwe yes kati nange mbalinze naye nze fire tebajja kunja baby tokikola tata w'abaana tokikola mukwano tokikola tokikola Ssaabasajja Kabaka awangaale.